Kobe BS Telefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda Kwoli nkulamusizza nnyo ssebo n'ennyabo weebale kugyekuumirako. Twebaza Katonda akuwadde obulamu n'oba ng'okyasobola otulaba n'otuwulira ate era naawe wayita mu kusoomoozebwa mu ngeri zonna. Mukama tumusaba akuyise mu mbeera eyo etali nnungi. Musajja wa Kabaka Birimu Matovu munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu programu eno emmere eddagala ne Biva Organic and Natural Health Products. Bwe njogera ku Biva Organic bano bajjanjabya butonde nga beesigama ku bimera ebyo, amakoola gaabyo, ebibala, enduli, emirandira, byonna bye bibakozesa. Biva Organic esangibwa wano, eddwaliro lisangibwa wano e Mengo ku luguudo oluyitibwa Ham Road. Ekkubo lino lyenjogerako gwava eri emmanga ku ntawetwa ya Kabaka ng'oyambuka awo opposite court awo wali UTL awo batunda omwenge omuganda. Ekkubo eryo nga bwe ligenda ligwe mu masaŋŋanzira gali agakatale k'Emmengo we wali eddwaliro erya Biva Organic. Naye ate okulagirira okwangu yimirira ku geeti y'amasengere tunula obusukka kkubo ngamba opposite ekizimbe ojja kuba okiraba era kiri mu langi eza Biva Organic and Natural Health Products. Kakati n'abasawo wano bakulemberwa Dr. Richard Senjobe era ndi naye olunaku olwaleero ngambye kamunoonyeeko anti nga n'ebibuuzo bingi mumbuuza Dr. Ngaludde okusomesa kukulumwa kw'ennyingo n'amagumba naye kale mulina naye ekisinga byonna banaye n'okulamusa kikulu. Kamusaba babuuzeeko ate tulabe bwatuteekedde olunaku olwaleero. Dr. Nseekula bulungi. Banaffe abagobera program za Biva Organic and Natural Products ku BBS Telefine eyaffe mwebale kutambula naffe, mwebale kwagala program za Biva Organic ate era mwebale na kukozesa products za Biva Organic n'ekirala n'okusimba emiti, emiddo n'emmere ey'obutonde. Okuyita mu programu eno abantu bangi bantuukira bagamba Dokita kituufu watuzibula amaaso omuntu ewaka olina okubeerawo n'ekikola eky'eddagala, olina okusimba emmere gy'omanyi nti ya mugaso tomala galya. Tulina omulama tugamba tomala galya wabula lyo ekiyamba oba ekigasa omubiri gwo. Abantu ekisibasinga baleetera okulwala naddala mu ndwadde ezitasiigibwa buwuka busirikitu oba ze tuyita non-communicable diseases kiva ku ndya. Endya ekosa nnyo emibiri singa eba mbi oba singa tebanteekateeke. Era osanga omuntu nga tamanyi kimulwaza naye ng'ekimulwaza kiri ku sowaani na kikopo. Abamu n'alowooza nti waliwo amuli obubi, waliwo amukola ebyakalogo kalenzi naye nga tewali, nga sowaani ye n'ekikopo bye bimwegaana ate nga ye kennyini yakiwomamu omutwe okuba nti byateekateeka bye bitali birungi. Okuyita mu programu yaffe emmere eddagala tukusomesa obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde, okyusa otya endyayo, owuliriza otya omubiri gwo. Agamba omubiri gwogera gukubuulira gukuwa sigino okuva ku buli kitundu. Negamba wano waliwo obuzibu. Bw'ofuna ekizibu mu lubuto manju weggala n'oba ng'omala ennaku nga tofuluma. Buli omala ennaku nga tofuluma olina okwekuba mu ttooki n'ogamba lwaki sifuluma ndya nnywa. Awo guba tegukubuulidde. Naye kati emibiri gyaffe ne tutagiwabudde kukola ki? Giwuliriza kye kituviirako okuba nti tufuuka bawandwadde. Naye nga obulamu obulungi busoboka singa oteekateeka omubiri gwo. Weewaawo. Ye Dr. Richard Senjobe okuva ku Biva Organic. Musawo ebibuuzo bizze bingi. Sebo. Ebikwata kulumizibwa amagumba, ennyingo. Era bangi babuuza Biva Organic magumba gatusumbuwa. Naye nga tunagenda ku mulamwa gw'amagumba olwayo gwe tugenda okwogerako gwatulaba wano ku BBS Telefine tuli Mengo. Bw'otuuka ku lawundi ya Kabaka wali engalabi yambuka ngadda ku CBS obadda ku Bulange wetera batunda omwenge omuganda oluguudo oluyitibwa Ham Mukasa. Tubeerawo buli lunaku. Ekizimbo ojja kiraba kiriko Biva Organic Monday paka Sunday. Banaffe bannamasaka tuli ku Edward Avenue ku kizimbe kiyitibwa City View Complex e Masaka. Ate bannamasaka branch yaffe ebeera nzigule buli lunaku. Ate buli Monday tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Unaku olwo mukozesa nnyo ab'e Masaka olwa Monday
ku kitebe kyaffe e Masaka ku City View Complex. Abeeruwero tuli Kasana okuliraana Airtel e Kasana mu town. Ate buli Tuesday tubawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Bannamukono Lugazi Buyikwe tuli Lugazi wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank. Bw'otuuka ojja kuba otufuna. Ate lunaku olwa Wednesday twabateekateekerawo omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo. Bannamityana Mubende, Kasanda, Bukuya, Busujju mutusanga Mityana ku Banda Stage ku kizimbe kya Chachi we wali Beaver Organic. Abannamityana enteekateeka y'Emityana bweteweri. Namba zaffe z'essimu nzo kwagala tukubirako ina byotwebuuzaako ebikwata ku mubiri gwo oyagala kujja kufuna products za Beaver Organic oba oyagala kumanya enteekateeka za branch zaffe okuba ku namba zolaba ku screen yawo. Weewaawo. Dokita, omusomo gwa leero. Olwaleero kusinza ku bibuuzo by'abantu bye baze babuuza ate nga BBS Telefine ene erabibwa abantu bangi abavubuka abantu abakuze mu myaka lugamba lwaka tukwate ku nsonga y'endwadde y'ennyingo. Nnyingo zirwala ng'ebitundu by'omubiri ebirala bwe birwala. Abantu balina obuzibu bw'okulwala ennyingo. Oli ennyingo ne zimufuukira ennyingo n'aba ng'alumizibwa omugongo, alumizibwa amaviivi, asanyalala, oli agamba emikono gy'ennuma sikyasobola kukwata, mfuna nakanyama, n'ambulance. Oli n'abulwako n'omulimu gwakola olw'obulwadde bw'ennyingo. Abamu n'atuuka ekiseera nga n'emirimu egimu egikolebwa oba enteekateeka ezikolebwa nga zeetaaga omubiri gwe gube nga guli flexible nga takyasobola olw'obulwadde bw'ennyingo ng'okukola dduyiro. Ssaabasajja Kabaka akubiriza nnyo abantu be okukola dduyiro naye n'otuuka ekiseera nga tokyasobola kukola dduyiro. Ate naffe mu bulamu tulaba nti dduyiro kyekimu ku muntu kitundu ku mubiri olw'obulamu obulungi. Nosanga nti mu nzikiriza zaffe ezimu mu nkola ey'omwoyo waliwo mu Busiraamu okusaala weetaaga okufunya ku maviivi n'otuuka ekiseera nga wetakyasobola kukola ki kufunya maviivi. Mu nkola ey'Obukristaayo Obukatuliki nawo kibaayo naye n'otuuka ekiseera nga tokyasobola kufunya maviivi. Embeera bwetyo eva ku bulwadde bwa nnyingo n'amagumba oba bwe tuyita arthritis. Obaleo kimanyi nti omubiri gwaffe guno gulina ennyingo ezisoba ennyingo eziwera 340 ebikumi 340 muguno mu mubiri gwaffe gwonna ne bamuto twesobola ziraba mulimu ennyingo ennene n'entono. Kati ffe tumanyiko zino ez'emikono ankle joints, knee joints, hip joints naye nga mulimu joints nyingi era ng'ennyingo ezo 340 zikolebwa amagumba 206. Amagumba 206 gatuyungayunga okukola skeletal system eyo framework of bones. Kakati abantu abasinga balina obulwadde bw'ennyingo naye nga buli mu category za njawulo. Bwe tuba twogera obulwadde bwa arthritis obw'ennyingo n'amagumba tubwawulamu emitendera. Wawo gye tuyita osteoarthritis. Osteoarthritis ono akwata ennyingo ennene oba ze tuyita big joints omuli hip joints, omuli ankle joints, omuli knee joints n'obeerawo ne gwe tuyita rheumatoid arthritis. Era abantu abasinga batyogera ne bakabera ne bagamba walwadde osteoarthritis n'agamba yaani oyo. Bamugamba walwadde rheumatoid arthritis n'abuuza yaani oyo. Abantu bagamba walwadde gout arthritis oba gwe tuyita gouts era nabo bulwadde bwa nnyingo. Tobawulira nti alya nnyo ennyama bamugoba ku nnyama zamulwaza gautu era nabo bulwadde bwa nnyingo gout arthritis. Kati tutunuulira obulwadde bw'ennyingo buno kiki ekibuleeta? Lwaki abantu bangi balumizibwa ennyingo? Nnyingo zizimba, nnyingo ziri sitiifu, ennyingo tezikyasobola kwewetulula, omuntu akwata akambe awaate omukono ne gwesiba nga kyekisoboka afunye ennambunensi. Omukono ne gusanyala ne guparalyzinga, omulala n'atuula okuvaawo ne lubeera lutalo. Omuntu yatudde mu mirembe
naye agamba munkwate ko nsobola okukola ki ekisinga okuleetera okulwaza ennyingo wali kye tuyita mineral imbalance mu mubiri gwaffe guno tulinamu eminnyo gino gituyamba mu bitundu by'omubiri ebyenjawulo naye wabeewo eminnyo mikulu egiyamba ennyo ku nnyingo ng'omunnyo ogwa calcium omunnyo ogwo bwe gukendeera kijja kuleetera amagumba go okutandika okubeera amanafu ekijja okukaluubiriza entambula ya joints wa omunnyo gwe tuyita zinc omunnyo ogwo guyambako nnyo mu kukola ekirungo kye tuyita synovial fluid synovial fluids ezo ge mazzi gali oba yennaanu ebeera mu joint muli eyamba okuseereza joint eyo oba ennyingo ezo zibe nga zitambula bulungi zibe nga amagumba tegasobola kwekuuba waleme kujjawo friction ereeta amagumba okwerya n'obutalya cartridge kuba amagumba gano gabikiddwako cartridge oba olubebenu olwo singa girisi oli akendeera lujja tandika okwerya amagumba gatuuke nga geekuuba ku gannaago omuntu ajja kufuna obulumi omuntu ajja kuzimba ennyingo ate mujja kuzaalamu n'amazzi amalala agatali malungi agatalina kukola mu nnyingo era kyovula abamu batuuka nga bano banunamu amazzi agalinga olusaayisaayi mu nnyingo olw'amagumba gali okutandika okwekuuba ebirungo ebyo bwe bigenda bikendeera osobola okulwala obulwadde bw'ennyingo ate ekirala waliwo kye tuyita age related factor kakulu asomba naye okukula tekitegeeza nti ogenda kujjulako ebirwadde ebisinga olina obyetangira n'okubijjanjaba obulwadde bw'ennyingo busobola okujja olw'emyaka naye bw'obuzuula nti butandise okutandika okuyiikiriza dukambira ojje ku Biva Organic otwebuuzeeko tusalire wamu amagezi tusobodde tutya okuyamba okulaba nga tukuzaamu ebirungo ebigenze bikendeera tukulagirira endya entuufu tukuyigiriza okukyusa enneeyisa y'omubiri oddiwooterere oleme kubeera ganyegenya abantu bamatandika okufuuka ganyegenya nga nte enkadde buli wamu wamuluma wanuma embiri zinuma omugongo gunuma amagulu ganuma n'atandika n'okukola entondo naye nga kiva ku ki wakye tuyita autoimmune disorders nti obulwadde bw'ennyingo buno busobola okuva ku mubiri gwennyini okwekolako obulabe omubiri gusobola okwekolako obulabe nga era wewayambuuza dokita okwekolako obulabe omubiri kyekiki osobola okukeera ku makya kambagereze ku bidduka abasinga kuba mubitambuliramu n'osimbula eggaali epikipiki yo ng'ova Kyengero dda Kampala oba n'osimbula emmotoka yo ova Kampala ogenda Jinja buli kimu kibadde kirungi terina buzibu bwonna gino giraba nga yase ingini check n'ogamba bannange ebadde ki oba obeera oli awo n'enzikira omulundi gumu naye nga omubiri gwaffe gunagwo gulina engeri gye gwekolako obulabe guyinza okuba nga gubadde gulinamu ebigusumbuwa nga ebirungo bigenze bikendeera oluusi gubaddemu infection ezigusumbuwa oluusi obadde togulabirira bulungi kati negutuuka nagwo negukuwulya nti owaaye enkooye neetaaga okukolako lipeeya kati egyo tuyita autoimmune disorder nti omubiri gutandika okucreatinga embeera bwetyo abasinga batera okulowooza nti autoimmune tejjanjabibwa nti embeera yonna ya autoimmune tevaawo tewali mbeera mu mubiri gwaffe etasobola kuvaawo wabula lisaaki weeba ekomye ate omulala watandikira era waliwo yajja n'aŋŋamba dokita nyina ekizibu bwekinebwe nemugamba ekyo sijja kisobola naye osobola okugezaako awala n'agamba naye kisoboka kitya omusawo ogamba nti kino takisobodde ate n'ansindika ewala nemugamba ekituufu oyinza okuba kino tokisobola ate n'omulifaalinga ewalala kubanga obukugu bwo bwe bukyakomye ate na waliwo abalala abanga tebasobodde ensonga naye bagamba genda ewa Ssenjobe ku Biva Organic ekyo yajja okukuyamba kyekivaako omubiri gyaffe gino okutereera ne tutafuuka buli kimu nti tujja kukyemalira okusobola okutereeza emibiri kakati bwe tumala okulaba ebireeta obulwadde bw'ennyingo n'amagumba waliwo obubonero abantu balina obubonero bungi obulwadde bw'ennyingo n'amagumba buleeta obubonero bungi ate buleeta ne complications ebizibu stiffness ennyingo zirwala zikakanyala omuntu asobola okulemera okuva ku buliri yeebase bulungi naye okuva ku buliri n'awulira nga omukono guganyi okugulu kuganyi atudde mu ntebe asanyaladde ennyingo ziri sitiifu omuntu atuuka ekiseera olwa stiffness numbness ne paralysis nga n'okugenda obugenzi ku kaabuyonjo ezaffe ez'enkoma ez'okusitamako nga tazisobola anaatuuka ekiseera ng'omuntu takyasobola kufukabira ng'ate emyaka si gye emingi onaatandika kugamba naye bannange onole ku bantu abakulu yamera amalala
manyi mulimu culture zaffe ezimu ng'abantu abakulu olina okubakola ki naddala abakyala ne mu baana abalenzi nga mulimu abamu mu maka agamu ng'okufukamira kyatteeka ng'obuuza abakulu naye naatuuka ekiseera nga takyasobola olw'ennyingo okumuluma amagumba gamuluma okukamala abanga akosa mu kiwundu abanga ayinamu amasira mu joints ennyingo zino zitandika okulookinga munatuuka ekiseera ng'ennyingo awulya eyerookinze ng'olugalo luno asobola okukwata engalo zino ayagala ziweta olumu ne lugaana okweweta oba n'aweta bw'ati engalo olumu ne lulemerayo ng'okufunyulula ezirookinga okubwatuka kw'ennyingo ennyingo zituuka ekiseera ng'oli bw'aba asituka bw'ati owulira amagumba gonna gakuba ebinonko lwaki twabagambye ennyingo zino wezigattira ku zinnaazo waliwo kye tuyita cartridge olubebeno nga bw'olaba ku screen awo ate era mulimu n'amazzi ag'ennaano ge tuyita synovial fluid bwe gakendeera olubebeno olugenda luggwako nga lwerya amagumba yago ne gamerako obukongolijjo kati bwe gaba gasituka gabanga ageemenya okwemenya okwo oba ebinonko ebyo ebivaamu oba okukubagana kw'amagumba ako tikubagana kwokka n'obulumi nabwo bujjirako munatuuka ekiseera ng'afuna obulumi kireetawo okubulwa kye tuyita limited range of joint motion omuntu naaba ng'ayagala kuwetulula kugulu bw'ati ne kugaana omuntu naaba ng'ayagala kukyusa nsingo bw'ati neegaana omuntu naaba ng'ayagala kuwanika mukono ng'obulumi bw'amaanyi embeera eri limited takyasobola kikola nga bw'alina kikola okwengererera n'okuzimba inflammation and swellings omuntu atuuka ekiseera nga osanga emivivi gano gazimbye era olinga bagamba tunula ku mavivi gano ng'okumu kuzimbye kwonna kutuutidde ate ng'osanga okulala nga ko tekuzimbye oluusi nga gombi gazimbye lwaki ebinywa tendon muscles ne ligaments ebinywa ebyo bikwata amagumba ebigatta ennyingo ku nnyingo bitandika okugetinga inflamed ne body tissues ezo nazo ne zizimba ekivaamu okuleeta obulumi ekivaamu okuleeta stiffness ekivaamu okutandika okuleeta okwengerera kw'ennyingo omuntu atandika okufuna obuzibu obw'enjawulo embeera zonna zitandika okulabikawo mu bantu abalwadde ennyingo n'amagumba. Dr. Biva Organic abe bakoledde ki bwe tulaba ebintu byebyo abantu abalwadde ennyingo kye tusooka okukola kukugamba kusooka kukeberebwa tuzuule olina bulwadde bwa nnyingo kikaaki olina gouts olina osteoarthritis olina rheumatoid arthritis kubanga obujjanjabi bwawukana n'obudde bwe tujjanjabira ennyingo ezo nabwo bwawukana kati ne tumanya ekika ky'ennyingo si kukolera ku nteebereza ya buki ya budde kuba tukimanyi nti ennyingo zino bw'otazijjanjaba bw'otajjanjaba ndwadde z'amagumba zireeta complications zisobola okuleeta omuntu okufuna kye tuyita disability obulemu omuntu aba nga yali atambula nosanga takyasobola kutambula omuntu bakuyita kukola kuseega omuntu abeerawo nga talina kyasobola kukola omuntu takyasobola kutambula takyasobola kuwaata n'abamu n'okuwandiika obuwandiisi olw'obulwadde bw'ennyingo nga tasobola n'okwekola waliwo omukyala yajja wano nannegaye nagamba Dr. Ssenyo njagala onnyamba ekintu kimu waakiri nsobola okweyoleza ku bugoye bwange obw'omunda kuba sikyasobola kunakukunya naye ekyomukisa omulungi Mukama n'amusaasira n'agoberera obujjanjabi n'addawo n'atereera era kireetawo ne deformity amagumba gano gasobola okutandika okugenda nga gava mu position omuntu ali atambula obulungi omulaba talina bitege afunye ebitege atalina nkobogo afunye enkobogo ayali atula upright olaba atula nga yeeweseemu olwa deformity eyo egenda ejjawo n'okukosa nerves era amagumba gano bwe gagenda galwa gatandika okunyigiriza nerves naddala ag'omugongo n'otuuka nga omuntu omugongo gutandisa omweta gulinga mutego olw'okuba nti amagumba gano gatandika okunyigiriza sciatica nerve n'atandika okufuna okusanyalala ekitundu ekya wansi n'afuna amasanyalaze amaanyi abo ne batuuka ekiseera ng'afuna n'obulumi obw'amaanyi nga takyalina kyasobola kwekolera akadde ke katukoza bubi naye ng'ebikwata ku ndwadde z'amagumba n'ennyingo byo bingi tetusobola bimalayo naawe byowulira ebikuluma bingi byotasobola tubuulira ng'otulaba ku sikuriini mpozi ng'otutuukiridde n'otunnyonnyola oba n'otukubira ku lukomo lw'essimu n'oyongera otunnyonnyola ne tulaba engeri gye tusobola okusalira wamu amagezi embeera eyo gy'olimu okugivaamu
oba gwa tulaba embeera ya mukadde ogyalimu oba mukwano gwo agivuddemu atya asobole okubanga naye tayita mu bulumi naye asobola okubanga yeeyagala tafuuka ganyegenya embeera esobola okuvaawo. Nenywa neko okunywa kana akayitibwa gift hibiscus drink era nga kakolebwa bannaffe bano bennyini bendi nabo aba Biva Organic and Natural Health Product bebakolako okunywa kana aka gift kali mu maduuka gonna supermarkets kenywere nno kabulamu era nze kankola bulungi n'abaana babadda ku ssomero kano nkabaweera ddala wamagwe ne benywera. Dokita nze njogedde ku gift ffe tukola na ekyupa enayitibwa Cough Doctor era nga bugambye ku bayizi ab'amasomero abantu abali ewaka bifuba ssenyiga bingi enfuufu osanga oli akolola akotyonka aziira abamu balina bronchopneumonia abalala balina asthma abalala balina sinusitis. Ekyupa eno ya Cough Doctor nnungi nnyo okwoza amawuggwe ate era nnungi okwoza ekiwanga gwe abadde akolola buli kaseera abadde aziira buli kaseera balina bi allergy by'amawuggwe n'ekiwanga. Cough Doctor ono mulungi nnyo. Abaami ffe tukolera akadagala kazuukuka zuukuka ono ku baami mulungi nnyo nga bw'omanyi nti omwami ekikuyisa omwami ensonga nnyingi abamu batuuka ekiseera nga oli agamba dokita olugendo terukyawera bwemba ngenda e Masaka nviiramu mpigi abamu ne batandika obbayeeya abamu ne batandika okufuna ennyombo abamu ne batandika okutya ewaka abamu ne batya okukola amaka olw'obunafu obwo naye ate abamu bwe bagenda bakula mu myaka ne balowooza nti emirimu balina givaako ne batandika okwekwasa obusongasonga. Nedda ssebo olina okusigala ng'otambula ng'oyimiridde bulungi mu mbeera zonna. Tulina akadagala kakola ku mannyo agaluma ka Clove Oil Plus. Abantu abasinga batawanyizibwa amannyo, abamu balina bad breath bava akaswa kabi mu kamwa, abamu balina amabwa mu kamwa, abalala balina amabwa mu mimiro. Akadagala kano kalungi nnyo ate kajja ne gaasi mu lubuto ka Clove Oil Plus. Bw'ojja ku Biva Organic tukulagirira enkozesa yaako oba bw'otukubirako. Doctors ate kino Organic cream. Ekiziga ekyo kirongoosa lususu ssebo. Kino n'ekirevu. N'ekirevu obeerawo era yajja ngamba naye bannange mwe mukikola mutya abasajja nga tusala ebirevu ne tubutuka ffenna ne mugamba gift cream oyo mulungi nnyo ate ayamba n'okulongoosa olususu n'olabika bulungi ate era takoma okwagoba oluwumu olusolo n'enkanyanya. Gift Organic cream ekizigo kino kiri ku Biva Organic. Ebirala tetujja bimalayo ebya Biva Organic. Biva Organic and Natural Products tuli wano e Mengo ku luguudo luyitibwa Mukasa tuse ku lawunda ya Kabaka awali engalabi oba gye bayita Nantawetwa yambuka wetera abatunda omwengo Muganda ojja kulaba ekizimbe okuli Biva Organic. Tubeerawo Monday paka Sunday. Mu Eastern tuli Mbale okuliraana ekizimbe kya BCU gwe munafaali Mbale wotusanga okuliraana BCU building ku roundabout ya Sleeping Baby. Ate ab'Embale buli lwakuna tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Iganga tuli mabega wa poliisi ab'Iganga wotusanga Jinja tuli ku Busoga Mall Ejjinja. Ate bunaku olwa Friday tubaawo n'ekipya ku branch yaffe Ejjinja. Bannamasaka nabategeeza tuli Masaka ku Steview Complex. Ate buli Monday tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch yaffe ey'e Masaka. Embalala Mwankole abali mu bitundu bya Kigezi region mutusanga Mbalala ku High Street ku kizimbe kiyitibwa BAM Complex mu kibuga Mbalala ku BAM Complex wetusangibwa okuliraana Mayembe Gente. Bw'oyagala okumanya ebisinga bikwata ku Biva Organic osobola tukubira ku namba zaffe ez'essimu oba n'otutuukirira tujja kukuyamba. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awo nange sisuseewo Biva Organic and Natural Health Product. Dr. Richard Senjobe yabakulembedde mu programu eno Mere Ddagala. Musajja wa Kabaka birime ematofu. Katonda kuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.